Ate nate tusimbudde olunaku lwaffe olwokutaano tuli mu lubereberye 5. Bannaaye tugenda kulaba abantu abatambula ne Mukama. Okuva ku Adamu ppaka ku Nuuwa kyali kitya? Ye bannaaye byali biti eby'edda? Emyaka bo baawangaala oba baafanga mangu mangu sipiidi? Kati teweerabira kusubscribinga bannaaye. Subscribinga, sharinga, likinga, tegeeza abeeri n'abeenu nti effeera etumbudde. Katutandikira ku lunyiri lwaffe olusooka lubereberye 5. Kino kye kitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu, olunaku Katonda lwe yatonderamu omuntu mu kifaananyi kya Katonda bwe yamukolera 2. Omusajja n'omukazi bwe yabatonda n'abawa omukisa n'abatuuma erinnya lyabwe Adamu ku lunaku lwe yatonderamu olwokusatu. Adamu n'amala emyaka 130 n'azaala omwana ow'obulenzi mu kifaananyi kye mu ngero ye n'amutuuma erinnya lye Seezi olwokuna. Ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Wadde okimanyi Adamu yazaala? Adamu n'azaalamu. Olwokutaano ennaku zonna eza Adamu ze yamala ne ziba emyaka 930 n'afa. Tugenda ku lunyiriri lwa 6. Seezi n'amala emyaka 150 n'azaala Enosi olw'omusanvu. Seezi n'awangaala, yamala okuzaala Enosi emyaka 807 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Genda ku lwa 8. Ennaku zonna eza Seezi ne ziba emyaka 912 n'afa. Olw'omwenda. Enosi n'amala emyaka 9 n'azaala Kenani olw'ekkumi. Enosi n'awangaala bwe yamala okuzaala Kenani emyaka 815 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala olw'ekkumi-n'emu. Ennaku zonna eza Enosi ne ziba emyaka 905 n'afa. 12. Kenani n'amala emyaka 7 n'azaala Mikalaleri. Kenani n'awangaala bwe yamala okuzaala Mikalaleri emyaka 800. Emyaka 840 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. 14. Ennaku zonna eza Kenani ne ziba emyaka 910 n'afa. 15. Mikalaleri n'amala emyaka 65 n'azaala Yakedi. Mikalaleri n'awangaala bwe yamala okuzaala Yaledi emyaka 803 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. 17. Ennaku zonna eza Mikalaleri ne ziba emyaka 895 n'afa. 18. Yaledi n'amala emyaka 162 n'azaala Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 800 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Olwabiri. Ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. 21. Enoka n'amala emyaka 65 n'azaala Misuseera. Enoka n'atambula wamu ne Mukama bwe yamala okuzaala Misuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. 23. Ennaku zonna eza Enoka ne ziba emyaka 365. Enoka n'atambulira wamu ne Mukama so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. 25. Misuseera n'amala emyaka 187 n'azaala Lameka. 26. Misuseera n'awangaala bwe yamala okuzaala Lameka emyaka 782 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. 27. Ennaku zonna eza Misuseera ne ziba emyaka 969 n'afa. 28. Lameka n'amala emyaka 182 n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Nuuwa. N'ayogera nti
ono yali tusanyusa mu mirimu gyaffe ne mu kutegana kw'emikono gyaffe olw'ensi Mukama gye yakolimira. 3 Lameka n'awangaala bwe yamala okuzaala Nuuwa emyaka 595 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 31. Ennaku zonna eza Lameka ne ziba emyaka 777 n'afa. Nuuwa yali yakamala emyaka 5. Nuuwa n'azaala Seemu, Kaamu ne Yaafeesi. Olwaleero tukomyawo. Kyenfunye mu ssuula eno. Lameka bwe yali awa Nuuwa erinnya yalina ekigendererwa. Yalina ekigambo kye yamwogererako n'agamba ono alina ekigendererwa yagenda otutaasa. Era ddala Nuuwa Bayibuli egamba nti yalaba ekisa mu maaso ga Mukama. Bannaye tutuume abaana amannya amalungi agategeerekeka agagenderako ebikolwa ebirungi. Musubscribinge muteeke naawe comments zammwe mu comment section.